tuli naye olunaku olwaleero twogera ku nsonga enkulu eziri mu ggwanga Uganda. Ye yavaayo n'abitankuula n'agamba ensi nti ekibiina kya Forum for Democratic Change kyawambibwa dda. Mwami Nandala Mafabi Ssaabawandiisi waakyo ko ne pulezidenti waakyo Patrick Muriat ng'agamba bano bakiguza dda Mwami Museveni yabawa ensimbi mpitirivu era ye tagenda kulinda kumutwalira mu kikapu kumutwala wa Mwami Museveni. N'ategeeza nti ekibiina abakulu bano baagala kukitwala wa Mwami Museveni era nga bw'obunatuukira maaso awo ojja kuba tokyakirabawo nti bandi bakati bali mu kubala batandise kubala na kibiina kya National Unity Platform nakyo bagenda kitwala bate wa Mwami Museveni era nga wali bunza okubanga mu Nuupu naye waliyo kati abantu abatandise okubala Mwami Museveni be yagula edda be yawadde obutitimbe bw'ensimbi nabo badobokanye Nuupu bagimutwalire. N'agamba no Nuupu yandibadde ezibula amaaso neeraba neerema kutuuka mu mbeera nga FDC gyerimu olunaku olwaleero. Kati nno olunaku olwaleero omukulu Ssemuju Nganda gwe tuli naye twogere ku nsonga zino n'endala nnyingi atubuulire. Kati ateeseteese okuyingira National Unity Platform agenda kusisinkana Kyagulanyi boogeremu agenda kukola atya kuba FDC erabika biganye anti n'olwaleero omukulu chairman wa FDC agenzeeyo ku kitebe ng'ayedde n'olukuŋŋaana lwa bannamawulire naye agaaniddwa okuyingira. Bagezezaako okubanga ayingiza empaka bamusibidde mu kaduukulu ne bamugaana okufuluma. Kati nno abuuse obubuusa alinnya ekikomera okwetaasa. Kale katufune omukulu Ssemuju Nganda atubuulire ebigambo. We are also troubled. At least the meeting we organized in Zambia, we told everybody that there were attempts to capture the FDC. People say sometimes we like talking. Today it has been demonstrated beyond reasonable doubt that what we said in Zambia was a reality. Even as I speak to you now, the FDC chairman, Ambassador Wasabirigwa, who is supposed to be organizing a National Council's meeting next week, is held captive by Amuriat and some goons who are now manning the headquarters. He went there this morning to address a press conference. They stopped his vehicle from entering and journalists. I think he went there as an old man to plead. Then they captured him. He's there, he can't get out. He's been calling for help. So I think the capture of the FDC, and people can understand, Amuriat was saying, why did they go to Zambia? They are cowards. I mean, we are more intelligent than that. Because the confrontation we can. I represent a constituency of 500,000 people. If I wanted to organize 5,000 to go and overrun that KFDC office, it would happen. But it is not in my interest. I want to use my head and not energy. We are gifted differently. For example, Nandala is gifted by his head. You will see it shaking even when he's talking. His body, my gift is elsewhere. That's why I couldn't go to Najanankumbi to begin quarreling and fighting, because it adds nothing to me. So therefore, that's what I wanted. Ssemuju Nganda, mugezi wa Forum for Democratic Change. Simanyi oba akyaliyo oba yavuddeyo. Kati kaabala nze naawe. Ategeezezza nti ye alina amagezi, alina obwongo. N'olwekyo Nandala Mafabi ate ye agala kukozesa amaanyi, kulaga amaanyi. Mbu Nandala Mafabi amaanyi gamuli amagezi akozesa mutwe ge maanyi. Mune waba atambula olaba omutwe gwe nga just amaanyi gali mu mutwe naye nga tewali kyamaanyi. Namujinga atandise okubalya 225 26 wana gwerako nga mwenna abeeza bali mu kulwanyisa Uganda so tebalwanyisa FDC. Maybe mu Uganda ne mu nsi endala. Baleza Africa. Abantu tebalowooza nti abavuganya gavumenti mu bibiina byabwe muteekwa okubeera mu demokolasiya. Nga bwe tulwanagana ne Mwami Museveni obutakulembera bubi Uganda, buteekwa naffe okulwanagana munda okulanga mu bibiina byaffe tubikulembera bulungi. Etteeka lya Political Parties and Organizations Act ebibiina mwe biyita okwewandiisa biragira ebibiina okubeera nga biri mu demokolasi okulonda. Ng'ebibiina birina national character, kirimu abantu ba mu Uganda wonna, ng'ebibiina biri transparent, nga bikulemberwa bulungi. Ekigendererwa mu byo, ekibiina ekimu ku bivuganya gavumenti oyinza okera ku nkyanga kye kiyingidde gavumenti. Kituufu.
bwe kiba kitambuzibwa nga Museveni bw'atambuza NRM muba muvuddemu gadibenga lye ng'era mwe muzze. Y'ensonga bwe tuba tuyisa bajeti ya Uganda buli mwaka tuwa ebibiina ababaka mu palamenti buli kimu tukiwa ssente. Kati saawa zino abatusingako okufuna ssente of course NRM ziri biliyoni 10 eziweewa ebibiina. NRM etwalako biliyoni za 30. NRM eyinza okuba ku 30 ng'etwalako nga 23. Aba National Unity Platform ebaddako FDC neddako DPPC ne Jema. Waliyo ne PP. Ekiweesa ebibiina ebyo ssente z'omusolo kwe kubizimbanga institution za Uganda. Si bibiina by'abantu. FDC fe abagirimu abagikulembera oli alaba ng'eyaffe ffekka. Yaggwanga y'ensonga lwaki eggwanga lisaasaanya ssente ne zigenda mu kibiina ky'ebyobufuzi. Enkya kiyinza okutuuka nga kyekiri mu buyinza. Kulembera Uganda. Kireka okubeera nga kiteekebbwa okulembera eggwanga. Eyo lyekiri mu tteeka erya Political Parties and Organizations Act. FDC ekyampisiza mu meeting y'olwaleero mulimu ebitatambula bulungi. Twalina ekisanja nze ng'omwogezi wa FDC we kyaggwako mu 2020. Twali mu biseera bya COVID ne tutulanga National Council ne tweyongezayo emyaka 3. Tumazeeko emyaka 8. Bwe twatuuse okugenda mu kulonda ne tukufunamu obuzibu nga akakiiko ak'okuntikka kakulembera FDC soka kakuyimiriza ne kagamba ntuteeka okusooka okukola ku nsonga zino wammanga. Waliwo ssente ezajja mu kibiina nga tezimanyikiddwa wa gye zaava ziteeberezebwa nti Museveni yazireeta mu FDC. Twagala eyazireeta Honorable Nandala Mafaabi ne party president Engineer Muyati batubuulire zaali meka zaavawa lwaki bazireeta. Soko lindeko Katonda. Tekawo akakiiko kali mu kunoonyereza ku nsonga eyo kakulirwa Dr. Frank Nabwiso. Era nga 28 wiiki ejja tugenda kubeera ne National Council efune alipoota y'akakiiko ako ku ssente ezo. Bano bannaffe ssente baazijjawa nze ndi mukulu mu FDC nesimanyi. Kakati ne tugamba nti twatwa mu National Executive Committee nti ripooti erina kumala kujja nakubaganyizibwako birowoozo. Ekyokubiri ne National Executive Committee egendeko mu lusirika tuyite mu nsonga zino ezitusoomooza ne abantu abakulu abalala ab'enjawulo mu FDC nabo batuuleko bane ebintu bitawuse. Bwe binaba biwere twabiwa ebbanga lya mwezi nga gumu ebigwa tugende mu kulonda. Byabadde tebinaba kubaawo ebina bye nkugamba. Honorable Nandala n'abamuwagira n'ogw'okukola kugenda mu maaso. NEC ng'amagana nti muli eyo nno mutudde naye n'okulonda kugenda mu maaso ng'okutya kwennyina okw'amaanyi. DP yatandika bwetyo egenze mu kulonda abagenze Mbale balaajana Mao wuuyo ajja Mao n'ayitira mu kulonda bannakyemalira asobola okuyitira mu kulonda n'atwala ekibiina kyo. Wano ojjukira etteeka lye twalina eryalirize erya federo erya regional tier ng'asinga okwagala Katikkiro omulonde ye Museveni owa Buganda. Naye gwoza lwaki yali amwagala omulonde mukeera ku nkya nga saamukuteesa ye Katikkiro kubanga naye ava mu Buganda. Ate onaamugaana otya ngaokulonda bakutaddewo nonga nti kati Katikkiro wa Buganda ye saamukuteesa. Kakati kitwamugaa nti sewa ffe tetwagala Katikkiro omulonde. Era eyo eddiiru neeyiika. Ssaabasajja yajja okwerondera. Yalonda bye byafaayo bya Buganda. Kakati ebibiina by'obufuzi olwaleero bwe mutanyweza natti muyinza okukeera ku nkya nga akulembera ekibiina alinga Mao. Kati mu palamenti nze ng'omu wekisinza okunitawaanyiza ennyo aba DP Mao atuula ne NRM
Parliament tutuulanga ku mukono gwa speaker ogwa ddyo kuliko abali mu government, ku gwa kkono kuliko opposition. Kati abadde president waabwe atuula eri n'abe NRM ate bo ne batuula eno naffe. Aba UPC mukyala wa mukwano gwange Akena Betty Amongi omu ku bakulu ba UPC atuula eri n'abe NRM ate bawe naye basigadde mu kibiina ne batuula eno. Saagala kwefuula katonga jjula. Ebigenda maaso mu FDC binkwatako bwe mankyali memba waayo. Abantu abasinga obungi butonde bwabwe batya nnyo okugamba abantu bye bateekwa bagamba. Bw'oba ogamba Museveni nga bakubira engalo, bw'oba otuuka bagamba nti oli mubi. Nze siina contract nti nyina kugamba Museveni yekka nti yakola bubi. Buli akola bubi nyina omubuulira. Omukwano gwange naawe gujja kusigalawo nga otambuza ebintu nga bye twawikkiriziganyako. Era ndoza mulimu abeewuunyiza nnyo olwaleero. Nze sisirika bwatu Katonda bwe yankola. FDC twayimiriza okulonda nandalaga akwina okugenda mu maaso. Mulimu ebintu bye ntadde mu ripooti gye mpadde bammemba ebiri basic. Tetuyina register. Tetumanyi bammemba ba FDC bali bameka. Mu bbaluwa ya Nandala agenda nti temufaayo. Mutandika okulonda, mujja kulonda nga bwe tukola register. Era kyenvudde ngamba ba delegate nti kugamba omuntu ali mu Uganda alina okuyiga bwe babba akalulu kuba Museveni yabbye obululu ebbanga. Ne Museveni omubbi w'akalulu asooka na registeringa abantu ne wabeerayo display of voters register ne mumanya abalonzi bali bameka. Bwe mumala obbamanya buli omu n'amuwa kaadi ate n'ababba. Naye ng'ebisooka bikoze bulungi. Kati mbabuuza bananga bali mu FDC njala mundaga register eriwa gye tugenda okulondako buli kyalo. Yagenda nti tugenda kuweereza ne kompyuta. Bwe munaba muyita mu byokulonda bino turegisteringe bammemba tuleke tubafunire ku headquarter. Eriyale obuzibu obulala bwe tulina ng'obujje ne ku FDC mu Uganda muno, Ebungereza babadde bajjako Boris, ekibiina ekifuga Ebungereza ekya Conservative kirina bammemba 200 baguma 24 ndowooza be bammemba b'ekibiina Ebungereza era balonze 24 24. Mu Uganda obuzibu bwe tulina bammemba b'ekibiina n'abawagizi bonna tetwawula. Nze nali muwagizi wa Express njiinako n'embale naye saabeerako memba. Nze nali muwagizi, nze siinaako kaadi Express. Nagiwagira nengenda embale ne bankubira Iganga nengenda buli wamu. Sifuukanga kera tebayitako kulonda mu Express nenzija kuba siri memba. Naye ng'ate n'abamu ku bammemba balowooza ate ndi memba, balaba nsanidde kubeera memba. Kati ebibiina tuteekwa okulekeraawo okubitambuza nga Museveni bw'atambuza NRM. Ne baga nti waliyo okulonda ku NRM ku kyalo buli omu ne bw'oba oyitawo osimba layini. So FDC kinaadde mbabuuza ng'ogyeko one njala facts n'abantu bazuuli. Ekisooka National Executive Committee yayimiriza okulonda. Tekuliyo baadi bagambye bannaffe kutandika lwaleero ate bamuze kutandika Lwakutaano. Chairman wa FDC ambassador wa Sabirigwa nanga bina biyimiridde mpaka nga tumaze National Council tusala amagezi. Kakati bo bagani akuyina okugenda mu maaso. Ne mbaga nti okay kale kugenda mu maaso ninja mumbuulire register eriwa naye nga tewetagana kubabuuza kubanga ebbaluwa gyennyina yawandikibwa nga mukaaga ng'ewandikibwa ne Bonandala Mafaabi egamba nti mutandika okulonda bwe munaaba mulonda eyo nga tukola register tunakola timbaweereze ne kompyuta muteekemu amanya gaabo. Kyekugambye nti omuntu ali wano at least Museveni emu ku byatuyigiriza wano atuyigiriza nti akalulu kasobola kubbibwa ng'omaze kuteekateeka abantu bagenda bulungi nga bamanyi bwe balaba abasimba layini balina kaadi zaabwe n'alyoka ababba oluvannyuma. Naye gwe ng'osooka kubba ate n'olyoka oregisteringa abantu. So kyempise olwaleero nze Ssemuju Nganda ayogerera FDC nempita okulemeza ba FDC bakyamaani baazi district bamembazi ba NEC membazi ba parliament nanye abebaza waade obakubira amasimu Saturday Sunday temujja
ono abagumange babakubira amasimu nange bansibyeko amatu g'embuzi kale honorable kakati kano kanzigyeko waliwo eyambuuzize nagamba naye ate bw'otunuulira mu buyinza n'obuvunaanyizibwa mu kibiina mwami Nandala alinga yali waggulu wa mwami Ssemuju. Mwami Ssemuju ayita atya konze kiyinzika okubanga mu ssemateeka waabwe buli memba yenna bwa kiri kityawo meeting yange ey'olwaleero tebadde nti waliwo akakiiko k'FDC akatudde bayise bana FDC ne bagamba ne muje tusala amagezi era Nandala mu FDC ali waggulu wange butuuka okuyita obukiiko sinsobola okuyita kakiiko sirinayo buyinza kujjako ke nsobola okuyita keka publicity and information akozenkakulira naye obukiiko National Council eyitibwa Birigwa chairman ambassador Delegates Conference eyitibwa Birigwa ate zino meeting endala ziyitibwa party president ngini ya Amuriat nze sayise lutuula nti FDC esazeewo bino wamanga nayise bakulembeze be FDC okubaga nti obuzibu buli mu kibiina tuteka okubusalira amagezi otherwise bwe twali meeting emu enkulu akulira ekibiina kya FDC ngini ya Amuriat naga nti bwe tugenda mu kulonda tugenda kwawukanamu ebiwayi bibiri ne tumubuuza ati lwaki oyagala tukugendemu nga tetuneetereza kakati okuvola bwena kwagala tugenda mu kulonda kyembadde mbuuza mu kiwandiiko kyange nti bwe yatugamba ntwagala tugenda kwekutulamu ebiwayi bibiri okulonda kwayagala ennyo oba kwekutulamu biwayi bibiri kyayagala ennyo kubanga enteekateeka gye tutaddewo okulaba nga kino tekibaawo yonna yagizimudde. Waliwo ensonga ya ssente bw'obadde otandika ebibiina by'obufuzi biweebwa ssente biddukanye emirimu gyabyo naye mu tteeka lya Political Parties and Organizations Act biweebwa ssente eziteekwa okutambuza ebibiina by'obufuzi ebiina ababaka mu Parliament. Ssente ziteekwa okutambuza okuyambako okuba tezimala emirimu egitambula ku bitebe okusasula abakozi kola ki mu kiseera ky'okulonda ssente ezo zongerwako obungi era etteeka ligaba bateekwa kuzigabana kyenkanya eziwedde NRM yazitwala almost yokka yatuwaako katono mu biseera by'okulonda bateekwa okubongera ssente ezinaayambako okuyita mu kulonda. Bw'osoma etteeka eryo erya parties temukkirizibwa ekibiina kugenda bweru ne musonda ssente zonna nga zemugenda okukozesa muzijja bweru muyinza okufuuka ekibiina nga kikolera ku ntoli zaabo abateeka mu ssente kyekyali ekigendererwa nti eggwanga liwengayoko ssente zitambuza ebibiina n'ezinaabiyambako mu kampeyini kubanga mubiganye okujja ssente ebweru era musango kyova olaba ebibiina by'obufuzi abantu kye batamanyi buli mwaka biteekwa mu Lungereza kye bayita okufayiringa returns ne Electoral Commission oteekwa okutwala ebitabo byo ku Electoral Commission ebiraga embalirira ssente ziwayingiza omwaka mulamba zavaawa zakola ki teeka bw'otakikola Electoral Commission eweewa obuyinza ekibiina ekyo okuyita mu process n'okukigalawo zaaba bateeka mu ssente kyekyali ekigendererwa nti eggwanga liwengayoko ssente zitambuza ebibiina n'ezinaabiyambako mu kampeyini kubanga mubiganye okujja ssente ebweru era musango kyova olaba ebibiina by'obufuzi abantu kye batamanyi buli mwaka biteekwa mu Lungereza kye bayita okufayiringa returns ne Electoral Commission oteekwa okutwala ebitabo byo ku Electoral Commission ebiraga embalirira ssente ziwayingiza omwaka mulamba zavaawa zakola ki teeka bw'otakikola Electoral Commission eweewa obuyinza ekibiina ekyo okuyita mu process n'okukigalawo mu ssente kyekyali ekigendererwa nti eggwanga liwengayoko ssente zitambuza ebibiina n'ezinaabiyambako mu kampeyini kubanga mubiganye okujja ssente ebweru era musango kyova olaba ebibiina by'obufuzi abantu kye batamanyi buli mwaka biteekwa mu Lungereza kye bayita okufayiringa returns ne Electoral Commission oteekwa okutwala ebitabo byo ku Electoral Commission ebiraga embalirira ssente ziwayingiza omwaka mulamba zavaawa zakola ki teeka bw'otakikola Electoral Commission eweewa obuyinza ekibiina ekyo okuyita mu process n'okukigalawo era nali manyinze wetuyituukirawo ne NRM nga bagigalawo kubanga NRM tegoberera tteeka lya kuwaayo bitabo bigikwatako
so nolwekyo ekibiina njagala omuntu amanye ekibiina si kya bwannannyini si ky'abantu bakirimu. So kati zino ezoogerebwako zino zaayita mitendera ezo twazifuna ne waleetebwayo ssente endala ezaleetebwa Honorable Nandala kati ze tuli mu kubuuza nga tazitegeezezza kibiina. Ekibiina kyazimanya nti zizze luvannyuma kati notandika okubuuza zaavaawa zaakola ki ekyatulina okuteekawo akakiiko n'atakibabuulira. Kati akakiiko ke kali mu kunoonyereza kamaliriza ebyembi omu ali ku kakiiko mwami Katembe okuva Embala ate yalekulidde nga toyinza kubanga gw'onnonda kakiiko ate nga ngenda kubuulirizaako kubanga tugende nti abantu twasinkanye mwaddemu n'engini ya Muriati ate yatulonda nampa ebbaluwa ennonda okutuula kakiiko ate naye ndendi awo nga naye azze tumubuulirizaako nadda wabbali naga nze nabivuddeko nga tibiina makulu nti era naatugamba nti twabuuza treasurer wa FDC mwami Ekanya nti sente meka ezezajja naga 1.5 billion nti aza akusasula nti siza akusasula bwe twabuuza secretary general nti aza akusasula kaka tabu confusion nenjala abantu bamanye nze nga Ssemuju ntya okuntundira mu nju tuyinza kuntundira mu nju nyina kufuluma wakiri nanyoganira kwage gulongaga nti kye tulina okukola Museveni bw'atandika okugula ebibiina byaffe tubikole obanga omuntu alina omunwe gwa kasooli bw'oba oli agenda kukutwalako gukongoleko kasooli atwale ekikongoliro oba owenga njuki mulumbe enjuki tomulumba enjuki bwe zitegeera ng'ogenda ziwakula n'ozikwatakwatamu n'otaziwakula bisinga zigunywa ng'omubisi zigujjamu nga zigutwala ewalala kati kirina okukola Museveni kuba ebibiina tuyinza okulemererwa kati mu FDC kana ashuwayo ogenda kulyanga banvuma buli kivume kiri ku nsi n'engwala zijja kunyooka mwami baguma oba wazira mu deep tobuza akati abe FDC it's up to them oba abanywamu omubisi Museveni n'atwala bisusunku oba kasooli bamukongolako n'atwala kikongoliro oba bagenderako nga badipi ntera okubuuza muganda wange mu MP w'Emityana ne mubuuza kati president wali in fact ndabuuza speaker mwami rumu ne mugati tusobola kubeera nga president w'ekibiina Ibrahim Ssemuju Nganda mwogezi wa kibiina kya Forum for Democratic Change yaleese ebizibu bwe yavuddeyo n'ayogera amazima agali mu kibiina kya Forum for Democratic Change nti ekibiina kino mwami Museveni yakitwala dda abakulu yabawadde omusimbi omutete era babulako katono nnyo okukisitula bakimutwalire mu State House Entebbe nga Nobert Mao bwe yakola era ne bivaayo ne Nandala Mafaabi n'agamba nti ye tebimulya era bw'abanga mwami Museveni agenda muwa omulimu gwa gavana wa banka enkulu atwale FDC era kirina mbuzibu naye n'alumiriza Ssemuju Ibrahim Nganda Elias Lukwago ne Kano Kizza Besigye nti ekibiina bakitwala dda ne bakiguza Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine era Kyagulanyi yabawa ensimbi ate okutabangula FDC gye bagezaako okuzimba okunyweza n'olwekyo ne bagamba nti bano baafuuka dda ba NUP tebakyali ba Forum for Democratic Change. Kati nno Ssemuju Ibrahim Nganda ye tannaba kwogera oba ddala agenda kwegatta ku National Unity Platform oba abakyaliyo mu FDC oba agenda kuba independent oba agenda kubaawo atya kati ebyo byonna bye tulinze okumanya maaso bijja kuba biva bijja kuba byongera okuvaayo naye nga bw'olaba ennaku zino abadde alina omukwano mungi ne Kyagulanyi era nga ku mikolo egy'enjawulo yayanjula Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine ne NUP era nga Kazindaalo yatooka wa Kyagulanyi okubaako kyayogera ku mukolo gwonna gwe babasisinkanyeeko Ssemuju Ibrahim Nganda kati aba tubadde nga ali mu kutema luwenda bwayingiramu NUP nze naawe tujja kuba tubiraba very very soon anti obukyabuziba buno ate ne mese bunange bwetafa erya ku ddiba lya Kapa katulindirire tujja kuba tulaba ebigenda mu maaso naye nga si birungi kuba Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine president avuddeyo n'ategeeza nti tetugwanidde kusanyuka tetugwanidde kuba jejjerebu nti ate lwakuba FDC Museveni agitwala olwo tusanyuke nnyo nti bw'obanga owanise tosekerera ate asengezza enkenku omanya nti naawe essaawa yonna okyayinza okugisengejja kati oba olina kwesabira bwesabizi okulaba nga tebyo tebikutuukako bigambo bya Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine byasibiridde eggwanga. Ssemuju Nganda musajja amanyiddwa nga ate yantama ensonga bwe baba agyogerako tagituulira era takkiriza kunyigibwa mu ttooke agambye Nandala Mafaabi ye yakuza mutwe nga mmali era amaanyi gali mu mutwe alowooza nti buli kimu ajja kikozesa amaanyi kubanga leero chairman w'ekibiina avunaanyizibwako okukola emirimu gyonna egy'ekibiina bamuganye okuyingira era bamusibiddeyo ate bwagezezzaako
era okuvaayo alinnye bulinnya kikomera n'adduka kati webanga ekibiina kitandise kuba nga kigaana abakulu abakitandikawo okukiyingiramu olwe na Musebeetuse ku nnyoge tuba tulina kwesabira bwesabize bigambo binyuvu bya ttabbu okuva eri mukulu Ssemuju Ibrahim Nganda naye gwe munnayuganda kikuwa kyakuyiga kiggwa ayagala enkyukakyuka ayagala okulaba ku Uganda empya ebiina by'obufuzi tebiina lugendo people power yeyina olugendo awo ne wali omulamwa ogujja okutufunira ku bukulembeze obw'eddala naffe tuyagalireko mu nsi yaffe tumanye nti twalwana ate nno gwe okozeewo ki mu lutabaalo okulaba nga tufuna ensi ennungi okulaba nga tujja mwami Museveni mu ntebe mu mirembe sooka weebuuze ekyo buli olukya ti ninawo kyenkoze sina kyenaakoze kati nyinza kukola ki okyebuuzenga paka lwonaafuna kyoyinza okukola okulaba mwami Museveni ava mu ntebe mbaagala nnyo nno nze mwebale kunjagala mwebale kubangawo mwebale obuwabuzi bwammwe Mukama Katonda nsaba y'aba bankuumira yekka tunaddamu ne tuwaya mweraba